Agamu ku masomero mu ggwanga gali mu kutya olwa ssennyiga w'Echina atadde ensi yonna ku bunkenke. Mu kino agamu ku masomero gaweereza abazadde obubaka n'okubutimba nti ku mulundi guno teri kukyalira bayizi kiyite vidde. Stephen Wagumudi okuva ku ssomero lya Namugongo Girls Boarding Primary School alaze okutya ku mbeera eno era bano basazeewo okutimba obubaka obulabula. Kubanga tufuna abagenyi bangi, abazadde batera nnyo okujja n'okulaba ku baana baabwe, so twagezezzaawo okuteeka ebipande mu classes munda wabweru w'ebibiina wabweru wa gate nga twagala okuleeta okumanyisibwa mu bantu ab'enjawulo. Agamba nti minisitule y'ebyobulamu ekyalina okusomoozebwa kunene okussa ebintu ebiyinza okutangira ekirwadde kino mu nkola agamba nga sabbuuni, emisomo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo mu kaweefube asookerwako okulwanyisa obulwadde buno n'akubira omulanga minisitule okusitukiramu ku nsonga eno. Tusobola okukolako kye tusobodde naye eriyo bannaffe nga tebasobola yadde okufuna konteyina gye bateekamu amazzi ag'okunaaba mu ngalo, tebasobola kufuna sabbuuni. Nga mumanyi inkamu ya Uganda bwefaanana, si buli omuntu asobola okwetusaako obuntu obutini ennyo bwe butyo. Ye Machika Fazali okuva ku ssomero lya St. Mark Junior School Kireka ategeeza nti kino kyakusomoozebwa eri eggwanga olw'okuba nti minisitule tesobodde kussaawo enteekateeka ennungamu nga baasalawo buli luvannyuma ddakiika 3 abaana babakubiriza okugenda okunaaba mu ngalo amazzi amatabulemu sabbuuni. Abaana baffe twencouraginga almost after every 30 minutes abaana balina okuba nga banaaba engalo. Omusasi waffe atuukiridde abamu ku bazadde ku nsonga y'okubagaana okukyalira abaana baabwe ku masomero olw'obulwadde buno ne bakubagana empawa nga abamu bakiwagira ate abandi nti kikafuuwe. Nkiwagira kubanga abaana abo gwe muti omuto okuggumiza ekibira, ate nabo bwe banaabeera nga bakwatibwa ekirwadde ekyo kijja kutunyigiriza nnyo. Ekyogaana abaana okukyalira ku masomero, okukyalira abaana ku masomero sikiwagira kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okugenda okukyalira abaana baffe. Bwe tubawaayo bate tubatadde mu kkomera. Baligumiikiriza abaana, nsuubira nti wano mu kugenda babawe ebyetaago ebimala ebisobola okumalako ttaamu. Sisobola kwezuula nti ndi mulwadde nengenda ndaba omwana kumusiiga bulwadde, n'olwekyo mutuleke tuweetulaba abaana baffe ku masomero. Kiba kitegeeza tetubafune kuva ku masomero bazza waka olw'ekirwadde. Neonebo wala n'ogamba nti ojja genda kyalira mwana era nga bwazira buba bujja kujja. Bo abayizi bennyamidde olw'embeera eno ne bategeeza nti kibawa akaseera akazibu okufuna ebikozesebwa ku masomero ate nga balina kubijja ku bazadde nga bazze okubakyalira ku vidde. Bisiba bubi nga mama wange tazze ku ssomero kubanga mba njagala mugambe biki ebinsumbuwa, biki bye neetaaga ku ssomero naye byennyinza omugambe ebikwata ku nze omwana. Mpulira bubi nnyo kuba mba sirina byakozesa ku ssomero kati nga sirina bitabo, sirina peeni. Kiba kinnuma ate omwana kenyi abeera yeeralikidde muno bazadde bange babadde ki. Minisita y'ebyobulamu Jenny Ruth Aceng alabudde amasomero agagaana abazadde okulaba abaana baabwe okukikomya kubanga obulwadde buno obwa COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus tebunnayingirako mu Uganda. We don't advise any schools to postpone schools or to temporarily suspend schools, and we encourage them to allow the parents to visit their children. Achenga agamba nti abaana bano baba beetaaga okubudaabudibwa nga kirina kukolebwa bazadde baabwe. Because they are away in boarding schools, their parents are at home. Everybody is worried about COVID. It is nice to give them opportunity to interact with their parents. Agamba nti amasomero galina okunyikiza ebiragiro gavumenti byafulumizza so si kugaana bazadde. And that is why we continue to emphasize wash your hands with soap and water all the time. Minisita y'ebyenjigiriza w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo abudde ku biragiro ebyassiddwa ku masomero ebigaana abazadde okukyalira abaana baabwe. Minisitule ya Health n'agamba nti visiting Sundays bazisazeemu. Naffe nga gavumenti tulina okugamba nti visiting Sundays abali mu Ministry of Education nti visiting Sundays zisazibwemu. Wabula tugamba nti buli muntu bagezeeko okulaba nti twewala ebintu ebiyinza okutuleetera obulwadde obwo. Bavini Museye n'Obedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.